Twagala kubuza kona wasinze okuba nti nolaba mawulire gaffe eno Newspark channel mugotayina kusubwa olunaku olwaleero munnange ebya Kuruthum Muzata tebinaggwa eyali muninkini wetwogera ku Ntale ow'ebizigo munnange azizza omuliro agamba nti Kuruthum ayina amaalo mangi byonna tubikuleetera mukwano ate nga mu malala gotayina kuba nti nno osubwa munnange comedian tuba twogera ku Katolo Bwama agambye mbu ye tasobola kuva mu Haji Pastor Bujingo agambye nti tasobola kumuvaamu byonna tubikuleetedde olunaku olwaleero n'amalala mangi naye soko subscribing ku YouTube channel yaffe mukwano bw'omaliriza okusubscribinga onyiga akade ka notification baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire walaba notification nga bakutegeeza nti waliwo kye tutaddeyo mukwano okwonako bukonyi n'osobola okulaba amawulire gano n'otegeera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda ate era tewerabira okulekawo obubaka bwawo mu comment section tubufunira ddala bulungi osobola n'otubuulira w'osinziira okuba nti no olaba amawulire gaffe tujja kubeera nga tukukoonako bulungi kubanga tumanyi nti tulina abalabi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate ne wabweru w'eggwanga kati no katuleme kuba nti no tukulisaawo kubanga tumanyi nti tuli ku ddatawo ate era n'obudde bwo naye ate n'amawulire gano olina okuba nti no ogategeerera ddala bulungi munnange Haji Ntale ow'ebizigo fenna tumumanyi bulungi eyali alowooza nti nno osanga mu layini Kuruthum gye yayina abayinza okudda mu bigere bya Sheikh Muzata ng'omwami we yali omu kwabo era ng'alowooza nti bonna abalala ayinza okuba nti nno abalyawo ebintu ne bikyuka ne bayingizaawo Akram bangi gwe mugamba nti nno mufere naye ffe ng'aba Newspark channel tetunagambako nti mufere tukiwe buwi budde munanga abantu bakyuka ne yali omufere ayinza okukyuka ebyobufere n'abivaamu ebyo si bye tuleese tuli ku Ntale oba Haji Ntale ow'ebizigo avuddeyo n'agamba nti bannange yawonye Kuruthum lwaki kubanga Kuruthum mbwayina amaalo mangi mbw'amaalo gali kwoli ekisooka omugenzi Sheikh Umaru yali amukuumira mu nnyumba nga tamukkiriza kuba nti nno ataayaaya n'agamba nti omukyala ayina amaalo mangi kyova olaba yatomedde omuyaaye munnange ne Haji Ntale Akram amweyitira muyaaye agamba nti oyo mufere n'omulimu gwagamba nti ingini yalimba okitegedde si byaffe nga aba Newspark channel naffe tulukuwa nga bwe tulufunye mukwano agambye nti amaalo mangi Kuruthum Muzata galina n'agamba nti oba oliawo bw'aba takyuseemu ate era bw'anaaba tavudde mu mawulire agenda kubeera nti nno atomera lwaki tetumukuwa mukwano n'omwewulirirako Kuruthum si yeyaŋŋaana Kuruthum nze namugaana Kuruthum nze namugaana Kuruthum yandibadde mukazi mulungi naye tategeera ebbanga lya mwaka mulamba nakizuula nga ndaba tosobola kutambula naye okusinziira ku neeyisaye n'embeera ze ez'amaalo nga yandibadde mukazi mulungi ate tokulaba nga nange tajja kunsambira yakula ye bwe yasazeewo bwatyo naye nga ekikubiri kyomwabula okugamba abantu nti yafunye omusajja ajja mu bigere bya Seeka tebamwegeraageranya ekikusatu njagala abasiraamu bonna twekunge Kuruthum ave ku Seeka Muzata ave ku linnya lya Seeka Muzata Seeka Muzata tebamwegeraageranya naawe nze Kuruthum musonyira mu kiti kya Seeka yasiina ttaku naye Akram bw'ana amala omubba byamubbye n'addayo South Africa nteweetuli Bannayuganda fendi era ajja kumusonyiwa nsaba Kuruthum mumwagaliza obufumbo obulungi nsaba muleme kumutawaanya ekikubiri ave mumutye mawulire mugenda muleetera ekizibu Haji Ntale munnange yeeyongedde okutabuka agamba nti amaalo mangi Kuruthum g'ayina
yensonga lwaki alowooza nti n'okumuvuma mbu mumpi kiina kyekigenda okubeera nga kikyusa. N'agamba agomalo ge gamukozesa ekyokuba nti no mumpi tekigenda kubeera nga kimukyusa, ate era yamwagala akimanyi nti no mumpi. Ekyalina amaalo kati ye ayogera n'alowooza nti ekyo kintumu. Pulogulaamu ya Plutumu Seeka yamukuumira mu nju ng'alina enkoko enzungu. Kagenda okukuuma wabweru okudda mu bantu ng'amaalo gamuyitiridde. Ajja kugwa mu bakipeesi, ajja kufuna ebizibu bingi, kati ng'abo bakipeesi byeyaguddemu, ebizibu bingi byajja okufuna. So tusaba abantu abasoma bamukulirireko akakane atereere wamu. Nga tukyali wa Kuruthu Muzata munanga avuddeyo n'agamba nti agenda sigala nga asileyinga, n'olwekyo mwaba mwogerera temugenda kubeera nga mumukyusa. Akyalina okukola ebyo ebimunyumira ye n'omwagalwa we Akram. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano katukutwaleko ewa Katolu Bwama comedian avuddeyo n'agamba nti yatagenda kuva mu musajja we wadde nga bangi bazze bamwegaana, ate naye n'avaayo ne yeegaana mukyala we Susan Makula nti tamwanjulangako mu bazadde be. Munnange yagambye nti tagenda muvaamu omuyaaye awagira muyaaye munne. Kati kye tutategedde Tolubwama agezaako okutegeeza nti Haji Bugingo muyaaye, ngamba Pastor Bugingo muyaaye, tetukitegedde awo bulungi, naye naawe ogenda kubeera ng'omuwulira. Agambye nti omuyaaye awagira muyaaye munne. N'agamba ekiba kyetaagisa kugenda mu kkooti ajja kugendayo abeere nga munnange amuwolereza. Tekisoboka sobola kuva mu Bugingo ne mba mukola mutya. Omuyaaye alina ebintu bibiri ebisinga obukuba ebikulu. Omuyaaye tava mu muyaaye munne. Omuyaaye ekyokubiri, omuyaaye bw'abanga alina akantu kafunye oba alina kasunye, ate gwe tekikutwala kusuna muyaaye munno. I'm fighting a criminal in a man called Pastor Rosias Bugingo. As a Ugandan, every Ugandan has a duty to protect the constitution and the laws of Uganda, promote rule of law. So muna Uganda yenna semateeka mugamu kawiro 17 olina enfuga y'amateeka mu ggwanga lyo. Owulira yembaata yamweganye kati ali mu kifuba kyo. Omusango gumuvunaanibwa gwagenda kutongoza muninkiniwe mumenyi bw'amateeka ye point. Kati yamanyiyo tetukwata kandi gwabali naye mu kifuba. Bugingo, I salute you. Kutumidde nnyo brother aguma. Njagala ogume nnyolo. Bino betuliko tujja biyitamu. Fatubina bitwabimanyira tujja kubiyita. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano katukutwaleko mu America, former Ebon's producer ate nga director munange wetwogerera nga teri amanyi mayitirege. Ono nno yabulidde mu ggwanga lya America. Gwe twogerako ye Timothy Kizito, omwami ono bangi mumumanyi ye yali behind bibaawo omuzannyo ogwo ogwa bibaawo akosa ne productions eza Ebonzi ezenjawulo. Yabulanga ennaku z'omwezi 19 December era ng'okusinziira ku Los Angeles Police Department tebannaba nti nno bafuna amawulire agamukwatako. Byebyo nno mukwano bwebito bwe biri twongere okuba nti nno otusaba ono nno asobole okuba nti azuulwa. Alina emyaka 56 ye Timothy Kizito. Bwegatyo obwegali tujja kubanga tukuwa getunaaba tufunyewo oba azuuliddwa oba ddala akyabuze. Kalino naye nga wetwogerera tebannaba kubeera nti bategeera wa gyali. Wabale kulaba mawulire gaffe mukwano okola kyamaanyi Mukama akuddizeewo. Tuyinza okuba nti no tetulina kye tusobola kuwa naye tukusabira mikisa gyokka. Katuddeyo mu field tubeere nga tukunoonyeza amawulire amalala agafa ku baserebu bo. Weekumire ku Newspark channel ate n'abakuba nti no subscribinga mukwano sooka osubscribinga ku YouTube channel yaffe ate era onyige akade ka notification kw'ossa okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Tutegeere nti no mukwano tugoberera bulungi ate era teweerabira okulikinga. Nze Esther Portable beera bulungi weeraba.